you are part of the information. Okusinziira ku kiwandiiko ekisomeddwa Minisita w'ebigwa tebiraze Hilary Onek, okuva omwaka guno we gwatandika disitulikiti 8 ze zikoseddwa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, ekiviiriddeko enjala, amataba, okubumbulukuka kw'ettaka n'ebirala okukosa abawangaalirayo. Abantu emitwalo 22,293 be bakoseddwa nga bano bava mu maka emitwalo 3,640. Mu mwezi gw'omunaana gwokka abantu emitwalo 3,646 be bakoseddwa. In Kayunga, Bulisa, Ntoroko, and Nakasongola districts, for example, the rise in water levels push the lake shores and wetlands boundaries exponentially inland up to 3 kilometers in some areas. Mu bugwanjuba amataba ge gasinze okubakosa era nga disitulikiti omuli Kabale, Kasese, Bundibujo n'Entoroko zesinze okukosebwa. Mu Buganda abayenjala yesinze okubaluma naddala mu disitulikiti omuli Mubende, Sembabule, Bukomansimbi, Lyantonde ne Gomba. Mu buvanjuba n'abenjala ebagoyezza naddala disitulikiti omuli Kibuku, Palisa, Kalaki, Bukedeya, Kuumi n'Engora. Ate mu mambuka n'abenjala ebalumye naddala disitulikiti omuli Amorata, Apach, Alebutongo n'ewalala. There is great need for safe water supply, sanitation, nutrition, health services, food assistance, and non-food items such as mosquito nets. Karamoja abantu emitwalo 36,103 bye bitundu 3 ku buli 100 be boolekeddwa okufa enjala olw'omusana pereketi okusaanyawo ebirime byabwe. Ebigwa tebiraze tebikosezza bantu bokka wabula n'ebyenfuna era okusinziira ku gavumenti mu 2020 Uganda yafiirwa ensimbi obuwumbi 563. Minisita w'ebyentambula, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'endala ze zasinga okukosebwa. Okusomesa abantu basobole okumanya nti basiga mu budde bwe buti. Kubanga nadi zegenda neweereza ensigo, naffe ng'ababaka ne tuleeta ensigo. Abantu bambi ne bapapa ne balyoka basiga ate ne basanga ng'emmere yonna eyonoonese. Kubanga kati tugenda mu rainy season wano Kampala. Buli enkuba bw'etonnya wano Kampala abantu bafa nga bafiira mu gundi mu mataba and so on and so forth. So ne Kampala nayo eyagala intervention. Ebintu ebikosa oba ebireeta disaster bigaze okusingako enkuba. Tulina abantu abalina license ezimayininga mu nnyanja. Tulina abatalina naye nga nabo bamayininga mu nnyanja nga bakuumibwa na mmundu. Minisita avunaanyizibwa ku bigwa tebiraze Hilary Onek ategeezza nga gavumenti bwe yeetaaga ensimbi obuwumbi 120 okudduukirira n'ensimbi oba ebikozesebwa omuli emmere n'ebyokwebikka. Abantu emitwalo 3,338 abakoseddwa okubooga kw'ennyanja omuli Nalubaale, Kwaniya ne Kyoga be bagenda okusinga okufiibwako. Okusinziira ku Minisita, sizoni y'enkuba yo etandise era ng'ebibamba n'ebigwa tebiraze bisuubirwa okweyongera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kati nno bannayuganda bakubiriziddwa okuba obulindaala basobole okwetangira ebibambulira bino. Habad Ziwa NTV, Akawungeezi.